Diana Nabatanzi abafans be abamutabukidde amaziga gokka ambirese olunaku olwaleero ate bo abafani ba Alien Skin batabukidde ba Foot Soldiers kyaddaaki babanukudde nabo batabuse bagambye weba byakuva mu struggle atujja givaamu naye tetugenda kuleka kimenke waffe byonna abikuletedde olunaku olwaleero ojjukiza video eno agimbere like ate tutambulire ddala wa subscribinga yenna atanaba kubanga subscribinga ate hatubere nga twongera okubanga tutambulira ddala wamu nkujjukiza tutambula ne Haji Miti mbeera ey'enjawulo okulabika nga tukutuusaako emboozi bweziti ate lwaki nedda kale bingi nnyo byoyinza okubanga owulira era ng'omukyalo oyo gw'olengera essaawa eyo ku screen yo ava wali ku Fangon Forest era nga ye bw'atyo okufaana obutanyagwa yagambye nti agenda kufiira ku Alien Skin yadde nga Bobi Wine bamwagala nnyo era bamwagala kulo era bajja kuba bamwagala wabula abawagizi be bajja kuba forcinga okubanga beesonyiwa Bobi Wine struggle bagamba bajagala naye abawagizi ba Bobi Wine bano balina embeera gye babateekako era nga bw'obogezezaako kubanga olaba over the weekend show ya Champion Good ya happeninga wali ku KCC grounds baavayo ne baba nga babatabukira so abambi omukyalo oyo atabadde musanyufu n'abalala bangi nnyo abengezaako kubanga ntuukira nga twogera kubagamba nti Bobi Wine bamwagala ng'omuntu naye abawagizi be bakisussaamu olw'ensonga nti ebimu bye bakola si bye bali supposed kubanga bakola bo bagamba nti bandibadde bategeeragana bandibadde boogera olw'ensonga bonna bawagira kozi emu naye bo okuddira omuyimbi waabwe Alien Skin okubanga bamugeraageranya ku His Excellency Bobi Wine abo bagamba kikyamu era tebakikolangako era naye omuyimbi yennyini atakikolangako kale bingi nnyo abyinza okubanga embeera eyo ogifunamu oba ogiyigamu naye nga njagala okubanga nkutegeeza nti baba Bobi Wine abo bagamba nti ffe kewayisa mu principle amaaso atojja kubaako akuddamu kubanga obaako kyoyogera era nga bo baali basanyufu show ye yafuna turn up eyo nga bagezaako kubanga olaba ensonga wadde nga Alien Skin ate navaayo kubanga abyogerako ye alaga mu mativu era mugumu n'abantu abajja okubanga basupportinga Champion Good over the weekend ku show eya happeninga wali ku KCC grounds kati njagala kubanga nkuwa omukyala oyo awulire ebigambo bye ebibadde ebinyiikaavumu ebibadde ebitali bya ssanyu ate tube nga tujja tweyongereyo. Baganda bange temunoonyanga 65% gyegenze ku lunaku lwa ballot paper. Muzibuuzanga abasajja bano olw'ebigambo bye baleeta ku media ne baleeta okucankala n'ekibiina ky'omusajja. Ssaawa zino bwenjogerera 20% eyinza okubanga yagenze mu NRM, 20% eyinza okubanga yagenze mu FDC, 20% eyinza okubanga yagenze mu DP ne UPC, 5% eyinza okubanga yagenze mu bwa independent nga bo tebaagala kumanya. Mubabuuzanga kubanga bo beefudde nti bwe bali kwogerera ekibiina naye nga bali kikuba wansi. Mugenda kutuula olunaku lumu mutuule mugambe nti lwaki abantu bali mu kudduka mu nuupu olw'ebigambo by'abasajja bano balowooza nti be bamanyi be bali mu nuupu bokka naye nga abantu bangi bali mu nuupu nga bali mu nuupu bagyagadde bagirwaniridde bayuyeewo emibiri gyabwe abaana baabwe babasibye but because of these people bo temuli kubalaba bye bali kwogera naye nga bali kusuula ekibiina ky'omusajja ssaawa zino ne Bobi Wine bamuteeka emabega ne batandika okumuvuma omusajja gwe mwagambanga mbu tesobya era takola nsobi. Ebya Diana Nabatanzi ngonono muzanyi wa katemba era nga mukozi ku TV eya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Wenda Mutebi bwe yataddeeyo omuzannyo oba kewandiise nga katiiza kanono kabaka part obumu ku bugenda okubeera mu muzannyo oba mu firimu eba inaatera okubanga efuluma kabanga akajja abantu ekifu ku maaso oba akabanga ke bayita lindirira mu mbeera eyo bwe yakataddeeyo n'atasobola kubanga abantu abannyonnyola channel eya YouTube kakagenda okubanga kabeera so abafans bavuddeyo ne bamutabukira olw'ensonga babadde babuuza nti akazannyo kano oba firimu eno mugenda giteekawo because firimu eyo nga olaba ansufu nnyo baagikoze baataddemu edit owakabi era nga twagala okuba nga twaplaudinga bonna abali emabega waayo ne Diana Nabatanzi because yagizanye bulungi so bafans bamutabukidde nga bagamba nti lwaki
lwaki tutubulidde wa firimu eno gyegenda okuba nga ezanyibwa naye nga firimu eyo egenda kuba eri wali ku YouTube channel gye bayita Ziki Thunder ZEEK then n'ekigambo Thunder osobola okuba nga ogendayo n'ogyererako naye nga njagala okuba nga uploadinga abakola films naddala ensangi zino abazanyi nga Diana Nabatanzi aba aromatic abo of course aba Ebonies toyinza kubajjamu n'abazanyi abalala bangi nnyo abageza kuba nga bagoberera ebina Uganda bwegendereza firimu eno at least olengerera ddala nti omwami actor n'omukyala Diana Nabatanzi basobola okugirayo ddala ekigambibwa nti there is a domestic violence ensangi zino ekutte ejjembe naddala mu maka gaffe abasinga gye tuwangalira kale bakulagira ddala embeera nti eya bulijjo bwegendereza camera movements ekifaananyi ekyo nakyo osobola okuba nga okiwa credit nti kyamaanyi nnyo director yagezezaako okuba nga giweera ddala credit ey'amaanyi capable osobola okuba nga embeera ogigira bwe batyo so gwe atannagiraba osobola ogenda ku YouTube eyo n'ogezaako okuba nga okeberera ddala n'olaba ki ekituufu ekiri mu firimu eno firimu mpya naye nga yakabinyo mulimu abazannyi abakabi bangi nnyo botasanye kuba nga osobola gwe wenna anyumira mu firimu ez'ebina Uganda gwe wenna anyumira mu movies ez'abaana abewaffe wano osobola okuba nga okebererayo ddala olw'ensonga bagezezaako okuba nga bagirayo ddala ekintu ekya bulijjo because bwe weegendereza osobola ddala okulaba nti omukyala yabadde mu kuyaayaana omwami ng'amubuuza kina nga bwengenda okuba nga nkakuwa akatiiza ku maaso awo osobola okuba nga olaba nti yamukuba kye twandiise up to a blue black yamukuba to the fullest yamukuba okumunoza so gwe naagezaako okuba nga ogoberera ensonga zino njagala okuba nga nkutegeeza nti embeera bwetyo bweri naye nga njagala okuba nga nkuleka for now ate tugenda kuba nga tukwatagana mu videos oba mu video egenda okuba nga eddako so kankulekere katiiza kano gwe wenna ali gy'oli obe nga at least naawe obaako kyolabamu njagala ombuliraawo kikyo ayinza kuleetinga otya firimu za Uganda naddala we tutuuse okuba nga tusobola okulaba abazannyi nga bakolera ddala ekyo kye tubasuubiramu si ekyo bo kye baagala wabula bakolera ddala ekyo kye tulina okulaba ovaawa nanagira kiyogera mangu fukamira simbako ngoyogera ova mu ddwaliro kati ova kundova ogenda onesulwaziako wafumbye anti mbadde nva mu ddwaliro wandekedde nze sewano okulya kakati ombulya musimanyi nva mu ddwaliro nakutumyeyo omutima guluma nesanyu tofuna ngamanyi gabula nesubi tolaba mugambe nti wano dakta we waluma mugambe nti wano